Kansubire nti muli bulungi nate muje baliko gyonna gye mutussako engalo mwaba gyemaliriza mukulikeyo mikwano gyange mukakalabizo butereevu nkyali Omumbejja Aisha Nassolo nkomyewo n'amawulire ag'ennaku nnyo nnyini ddala ag'omuyimbi omulungi oyo Stecia Mayanja. Ffenna kyemanyi tumanyi bulungi ennaku eziyise tubadde tumulabako mu bivulu eby'enjawulo bambi nga ayimbira ku kagaali era nga ffenna twebuuza nti omuyimbi ono yabaki paka we yavaayo bambi nga yeebaza Katonda agamba nti neebaza Katonda olw'okubeera nti bambi yampaddeyo omukisa ogwokubiri n'asobola okubeera ng'ate akola ki ava mu ddwaliro gye yali e Nakasero wabula we twogerera ate olunaku olwaleero mu butuufu embeera ye yeeyongedde okubeera ng'ate etabukira ddala. Omuyimbi ono munnange bamututte mu ddwaliro wali e Nakasero era nga biwala ttaka alabikiddeko mu katambi mwabadde ayogerera nga n'amaziga gamuyitamu bw'atyo ng'ategeeza bannayuganda nti munnange bamutadde ku oxygen. Akatambi ako kampi ddala naye ngenda kuba nkakuzanyira essaawa eno yennyini ogende maaso n'okubeera ng'ate munnange okwekkaanya tumuteeke mu ssaala omuyimbi Stecia Mayanja abamu musinze okubeera abamu mumumanyi nnyo ate mu muzannyo ogwo gwazanyiramu gwe bayita Stecia the house girl abamu mumumanyi nnyo muzannyi mulungi muyimbi mulungi kale bambi tumuteeke mu ssaala tusaba Katonda asobole okubeera ng'ate munnange amusuusa asobole okubeera nga ono olutalo lwayingidde alulwana munnange n'aluvaamu nga akyali mulamu mukazi wattu wabula ekimuluma kyo tekinnategeerekeka wabula nga katumusabire asobole okubeera ng'ate asuuka. Ngenda kuteerako akatambi k'essaawa eno ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkanya then n'oluvannyuma still ye omuyimbi ono Sheebah akyavaayo okubeera ng'ate atangaza ebyo ebyamutuusibwako abasinga obungi mu katambi omuyimbi ono Sheebah ke yavaayo n'akola ng'ategeeza eggwanga nti baali bagezaako okubeera ng'ate bamurepinga abasinga bo bakinterpretinga bulala era abasinga buli omu amawulire abadde atambuza gage abamu nga bagamba Sheebah bamukwata Sheebah bamukola bikikwegamba buli omu bambi akatambi ako yakafuna bubwe wabula nga omuyimbi ono yali clear n'agamba bannange oli yabadde agezaako kunkwata kitegeeza teyasucceedinga mu ekyo kye yali ayagala okubeera ng'ate akola. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu ogezaako okukola ekintu then n'okukikola. So Sheebah ye yannyonnyola n'agamba nti baali bagezaako mmukwata wabula tebamukwata so ne leero avuddeyo butereevu n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayongera okubeera ng'ate atangaza wabula ye eyamukwata wabula ye eyali agezaako okubeera ng'ate amukwata obanga amutuusaako ekikolwa ekyo ekyensonyi munnange ye akyaganya okubeera ng'ate akola ki amwatuukiriza erinnya era yagamba nti munnange si bw'atyo oyagala okubeera ng'ate ensonga zino azitambuza. Ngenda kuba nkulekerako naye akatambi ke butereevu oluvannyuma lwa kano ak'omuyimbi oyo Stecia Mayanja osobole okubeera ng'ate munnange obyekkaanya bingi nnyo byayogeddeko naddala obubaka obusinga bugenda eri abaana abawala kikyoyizeemu mu byagenda okubeera ng'ate ayogera. Comment yo giteekeko ate awo wansi mu comment section tusobole okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo. Ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini naye ngera nnyongera okusaba nti toseetuka kubanga ate era essaawa eno yennyini ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Subscribe nga woba tonaba tekako akadde mukwano gwange like nga vidiyo eno woba ogyagadde. Muli bulungi? Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo sigenda giwambuya nnyo ngenda egenda kubeera short and precise. One, I wasn't raped. Njagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutula mu byomu mu ndowooza egyasobodde naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So one, for the people abali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okihandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handinga over omusango ogwo bali mu kukola investigations ku muntu oyo namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku
wemba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nzi ndi muntu ndi muyimbi wemba nyimba ku stage pita abawagizi bange oluusi ku stage wenfiiringira safe ne bajja ne tuzina abakuba ebifaananyi ne babikuba of course bankwatako but bakutteko batya siri mwana muto nina emyaka 32 okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry manya abantu ababi ndabya abantu ababi bad men good men as a young girl who has grown up in the industry sina kyesinalaba so bwenzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde nze waliwo ebintu nganze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu manyi bye tuyitamu work of place manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa manyi bye tuyitamu bantu baffe ng'abakyala so ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo kikyamu kyemukola kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekerawo kugattagatta ki ebintu nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lujjaalwo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayi dakiika nga 15 okgenda ku stage mbeera n'engoye munda nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro so wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka so nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara mulimu n'Amara PA wange Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira it was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita so omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase so mpulira oluggi lwange lweggulawo omulundi ki gomu nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa so muvuze omulundi gumu lwaki ogguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala onsanga nga ndi bwereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo inappropriate touches okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga kati awo nziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu time yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku Sheebah abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka so gw'ojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange buli kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki onkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe naye gwe agutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kicontrolling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyenayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abende abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale
okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't tripped but inappropriate touches zeziriidinga kuki rape so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembi bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda siina wakulaga singa nnayinawo nandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubooking edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze eki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati Sheebah omanyi sigenda muwa ziri sente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'aba Nigeria nga temu Nigeria yayogera ng'aba Nigeria bo mubawa sente zonna zembaze baba basabye yes of course they are bigger you can say that naye nabo baatandikirawa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe bannayuganda tutandika okukolaganako so tutandikire ku ekyo promoter munnayuganda naye ono Nigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was ripped nenkeera ku makya nenzija neŋŋamba kamunange abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani